Ndebaza ba mama, my sisters, my mamas, mama zangu, ba mama abali awo ndebaza. Muri bankizo nnyo okubanga musobodde ne mujja mutuulaawo muyige ddiini yammwe. Lianna almara hiya almasna, omukyala yenna you are a factory, obeera kkolero. In kanat saliha, babeera mulungi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumujjamu abaana abalungi. Bwabanga si mulungi tafudde ku ddiini ye n'abagenda omuvaamu bwe batyo. Saba Allah abasiime bamaama mwenna abazze wano okusoma. Abakyala bagenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nibaga nti dhahaba ar-rijalu bihadithik faj'al lana yawman na'tika tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Abaami nga bategedde eddiini naffe tukoddeyo olunaku tusobole okubanga tujja tuyige eddiini yaffe. And Nabbi sallallahu alayhi wa sallam made an appointment with ladies. Dwaki abakyala baali baagala kutegeera eddiini yaabwe. Tuvola baabakola ne bategeera eddiini yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yabasula eddaala alqabidati ala diinihinna, abeekwata ku ddiini yaabwe. Tunuulira omukyala gwe bayita Mashita. Mashita yali mukyala eyawangaala n'awangaalira mu maka ga Firawuna, n'awangaalira mu maka go mu bulumi. Mukyala mukkiriza naye amaka gaalimu teri bukkiriza. Bba yali yafa n'amulekera abaana bana. Mashito n'asigala ng'akola ewa Firawuna, oba olyawo yandifuna ak'okulya akatwalira abaana be. Naye abaasanirira enviiri za muwala wa Firawuna, ekisaanirizo ne kigwa wansi. Kyabaga nti subhanallah. Bwe yagamba subhanallah, omuwala n'adduka n'agamba Firawuna, n'agamba nti omukyala atusanirira enviiri gwe bayita Mashitwa agambye waliyo Katonda atali ggwe, kuba omuwala yali amanyi Firawuna ye Katonda. Firawuna yalagira ne baleeta omukyala oyo Mashita. Firawuna n'amugamba njagala okiddemu kye wayogedde, waliyo Katonda atali nze. Omukyala n'agamba nti Katonda gy'ali, tobeerangako Katonda. Firawuna yasunguwala n'aleeta abaana bakuba kibooko, bakuba engolo, basala tteke. Subhanallah. Ne bakuba omukyala nga bamwagazaako kimu, agambe nti Firawuna oli Katonda, Katonda taliyo. Yalemerako n'agamba nti Katonda gy'ali, n'agamba nti Katonda gy'ali. Okutuusa Firawuna yalaba nga tebimala, n'agamba muleete abaana be. Ne baleeta abaana be bana, ne bakuma ekyoto, ne bassaawo kye tuyita buto, katugenze ku buto. N'ayesera bw'ati. Firawuna n'alagira ne bakwata omwana asooka ne bamusoora mu buto. Ne babuuza omukyala, Firawuna Katonda si Katonda? Bamaama awo ndowooza kati mumufiiringa kye bayita bebi. Ansi eyo yandibadde ki? Omukyala n'agamba nti Firawuna toli Katonda, Katonda gy'ali. Ne basuulamu omwana owokubiri. Omukyala n'alemerako n'agamba nti Katonda gy'ali. Mu bulumi obw'ekitalo, alqabidati ala diinihinna. Ne basuulamu omwana owokusatu. Omukyala n'aguma n'agamba nti Firawuna tosobola kubeera Katonda. Bwe bakwata omwana owokuna bamutwala bamusuule mu butto. Omukyala n'atendewalirwa nga maama. Alaba abaana be bwe bamalawo mu kulumwa okw'ekitalo mu mutima nga talina kye yayogedde, Allah n'ayogeza akaana kano ka bebi ne kagamba nti ya ummi, ya ummi, wange gwe maama wange, isbiri, gumiikiriza, innaki ala alhaqi, mazima gw'oli ku mazima. Firawuna n'akwata omwana owokuna ne bamusuula mu butto. Ne bawala nnyo omukyala ono bamutwale bamusuule mu butto. Naye bwe baali bamutwala,
nayogera ebigambo bino aga nti ya Firauna owange gwe Firauna indi matlub I have my appeal nyina kyenjagala okusaba wano wandirowoozeza noga nti oba yayagala omusaba amugensonyiwa gwe Katonda naye kyeyakyogera yaga nti ya Firauna owange gwe Firauna indi matlub nyina I have my appeal nyina kyenjagala okwogera naga nti bw'oba otusudde mu butto n'abaana bange otusanyizaawo totusaasaanya tukunganyire mu kifo kimu oba olyawo tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulina abaana bange bakyala mugumiikirize muleme okubonaabona ku nsi kuno ne mutuuka ne mu maaso ga Allah nga temuyinaayo hata ndururu ya thawabu moja hii. Let's be patient. Let's tolerate. Let's be persistent. Tugume. Mubeera mu maka gammwe mulya bubi musula bubi mwebaka bubi nejja netuleme olwaleero singa babagamba mmwe abakyala bali awo nti buli omu aleete byasulako leeta byosulako kambiyite n'ebikunta nti leeta ebikunta byo kwosula wano baimaamu babirabeko obireeta ebibyo obireeta kitegeeza tusula bubi ku nsi naye tubonaabone kyova mukyala Firauna bwe yatunuulira Maashitu engeri gye yaguma n'atuuka okubanga ava mu bulamu buno obwensi yakkiriza Allah bwe yakkiriza Allah Firauna n'anyiiga nanga nti naawe omukyala wange gwe osobola okusiriwalira wano n'alegira abaana ne bamukuba ekibooko naye lwamukuba n'atendewalirwa Allah fafataha lahu Allah n'amugulirawo eggulu n'alaba gy'alaga وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله n'amugulira weggulu n'amulaga gy'alaga omukyala n'amwenya n'aseka Firawuni n'aga nti ono mulalu tu'adhibu wa tadhak bamukuba kiwooko aseka busesi be bakyala abo abaaguma ne banywerera ku ddiini yaabwe badde mbebaza bamaama mwebale okubeera abanywevu mwebale okujja wano ng'ekigendererwa kyammwe kuyiga ddiini yammwe era abateesiteesi abawalimu abali wano mwenna abawalimu abali mu mizigiti abateekateeka abo ne muteekateeka abato ne muteekateeka abakulu saba Allah abawe obulungi abawalimu abali awo tuwanike ku mikono buli muwalimu yenna wanika ku mukono ntegeere benjogera nabo saba Allah abawasiime saba Allah abasiime mbeere bagumiikiriza abawalimu badduka mu mizigiti nga temuli ssente munywerere mu mizigiti gyammwe Allah ayina eddaala lye yabassaako lye mutannategeera mmwe tuvula bagamba sallallahu alayhi wa sallam fadlu al-alimu ala al-abid ka fadli ala adnakum. The learned person is as superior to the worshipper as I'm superior to the commonest person among you. Subhanallah. Omwalimu yenna wa bbeeyi, omwalimu wa nkizo, omwalimu mwawufu nnyo kafadhili nga bwe ndi ow'enkizo nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adnakum eri abantu abasinga okubeera ab'owansi. Eri omuntu gwe mulaba okusinga okubeera owansi, enjawulo eri wakati wa nnabbi n'oyo gwe musuubira okubeera owansi y'enjawulo eriwo wakati wammwe abawalimu n'oyo omuntu ng'asinza nnyo Allah naye nga si muwalimu. Naga nti inna Allaha mazima Allah wa malaikatahu ne bamalayika be wa ahlu samawati wal ard, the inhabitants of the earth and the heaven. Allah abali mu nsi bonna n'abali mu ggulu wa hatta namla fi juhuriha, ne bweba nsanafu ng'eri mu kinnya kyayo wa hatta alhat, ne bwe kiba kyennyanja nga kiri mu mazzi la yusalluuna ala muallimu naasa khayra. Byonna bisabira abawalimu, temuli babbeeyi, mugumiikirize muweereze abantu mu mbeera emu oba endala. Nyina we nagenda bwe natuuka yali graduation ne banfuula omugenyi omukulu ne ntuula mu ntebe. Omwana omuwala yali amaliza emisomo, maama bwe yagenda okwogera n'aga nti muwala wange weebala okusoma.
era kati nkwagaza ebintu bibiri bamama ebintu bibiri byebiriwa byali amwagaza amaze okusoma ekisooka mwoza yali amwagaza ki mulimu barakallahu fik yali amwagaza kufuna mulimu n'akola ekyokubiri bufumbo babimanyi bano baaliwo ebyo bibiri naga nti kati funa omulimu ekyokubiri leeta omusajja naye nyamba toleeta omu ku babiri bano tondeetera wano owa booda aba booda munsonyiwe tondeetera wano owa booda ekyokubiri togeza nondeetera wano muwalimu eyo hadithi yali tegimanyi abalimu ababbeeyi inshallah subhanahu wa ta'ala bawo bulungi tugenda kuyiga sala eri baganda baffe bannyinaffe allah beyajjulula n'abajja mu bulamu buno obwensi nsaba allah subhanahu wa ta'ala akkirize sala zaabwe bibaasobya mu sala allah bibasonyiwe lwaki nti abantu abo beetaaga basabira busabizi kati. That's why we always say, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our dead. May Allah subhanahu wa ta'ala pardon them. May Allah subhanahu wa ta'ala excuse them. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them. May Allah subhanahu wa ta'ala exchange their homes for the better homes. Exchange their families for the better families. May Allah subhanahu wa ta'ala make their receptions honorable. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them from the torments of the grave, the torments of the hellfire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala the kind to the seekers to admit them in Jannah Firdaus. Ameen. As-salah. As-salah. Mugamenti as-salah. Mugamenti as-salah. Gamenti as-salah. Gamenti as-salah. Gamenti as-salah feeling the murid salah. Gamenti as-salah. 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 Owulira chao. Eyo salah. Nemzinda ojivuddeko. Bw'oyogera gyo swala emzinda ogivaako. Why do we shout swala you switch off? Essala gye tugenda okulaba olwaleero. Essala teekako naawe power gakoze eki gagiire amasanyalaze gagiire abana amasanyalaze gagiire tuda kusoma without generator. Irako generator tusome irako. Now as-salah abange tugenda kulaba as-salah nti as-salah eno erimu emitawaana mingi nga bw'olaba abantu bwe balina ebizibu mu kutambula kwabwe mu kuwangaala kwabwe n'esswala yennyini ebizibu bibasanga wano mu sswala. Kyova olwaleero omuntu asaala esswala ku lw'emitawaana n'ebizibu ebijjudde n'asaala esswala n'agenda ku maviivi. Allahu akbar. Naba samia Allahu liman hamda. Ebirowoozo ne bigenda. Allahu akbar. Wano nga mbaddewo wano. Olaba esswala. Olaba nti esswala si yakusaagirako. Mumanyi nti omuntu asobola n'okusaala esswala ng'abadde asaala dhuhuri n'asaala esswala n'atuuka ku raaka ey'okubiri n'asoma tahiyaatu n'amala okusoma tahiyaatu n'atoola salaamu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ku raaka mmeka? Naga nga nsadde bitono. Mukimanyi nti omuntu asobola okusaala esswala nga ne imaamu amusaaza. Imaamu amusaaza ne tugenda okusoma tahiyaatu ey'omu makkati.
ono maamuma gwe basaaza n'asituka bw'ati aba yakatuukawo n'alaba bano nga batudde n'addawo yonna swala abanga olwaleero ebintu nga byakulekana tewali mizinda nekiraga nti eswala yeetaaga kusoma yeetaaga kutegeera osaala eswala nga kyosaala okimanyi omuntu yenna asaala eswala asaanidde okuba nga amanye ebintu bino bisatu ebintu bimeka abawalimu abali awo omuntu bw'aba asaala eswala nga bino ebintu bisatu tabimanyi eswala ekyamukaluubirira yenna mpulirizawo bw'obanga bino ebintu bisatu tobimanyi eswala ekyakulemye oba oli muwalimu oba oli seekaki oba oli ani oba oli mufuti naye nga tonnategeera bintu bisatu mu swala eswala yekyalimu ebizibu bingi tusaba Allah gwe nange atuyigirize eswala ebintu bisatu byengamba awalan omuntu asaala eswala alina okuba nga amanye empaji ng'amanyi ki empaji z'eswala asaala eswala alina okuba nga amanyi kye tuyita wajibaati obligatories ebikakata mu swala asaala eswala alina okuba nga amanyi kye bayita sunna nziramu. I've been saying for someone to perform salah you must be knowing the three. Should you fail one, you still have challenges in your salah. You must be knowing the pillars of salah, you must be knowing obligatories of salah, and you must be knowing the sunnah in salah. Should you fail one of the three, you still have challenges in your salah. Mtu yote kama unataka kusali sala unafaa ujue mambo tatu. Jambo la kwanza ujue nguzo ya sala, ujue wajibati sala, na ujue sunna ni sala. Ukishindwa moja kwa mambo tatu, swala yako bado ina mashida. Inafahamika? Mnajua Swahili hapa? Hapana jua. Ngaya katulanti bwobanga ebintu bino ebisatu nga tobimanyi eswala egenda kutawanya. Olina okubanga omanyi empaji, omanyi wajibaati, omanyi ne sunna. Bino bye twogedde ebyokwerabira osobole okubanga obisobola. Hatta olaba n'omuntu yenna ajjukiza imaamu, kubambi abajjukiza imaamu ng'akoze ensobi tokkirizibwa kujjukiza imaamu okujjako ng'olina ebisaanizo bino. Tuli fenna ekisooka olina okubanga okakasa gwe kennyini nti imaamu yeerabidde. Tuli fenna si kulaba imaamu ng'atusaaza n'akituka ku subuhi era neekufaananira ey'okusatu n'obuuza naye nga naawe teweekakasa noga subhanallah subhanallah. Gwe kennyini oba teweekakasa nti imaamu yeerabidde tomujjukiza. Ekyokubiri olina okubanga gwajjukiza imaamu ng'okozesa methodi yennyini gye bakozesa mu kujjukiza imaamu. Atashbihi lirijal wa tashifu linnisa. Abaami bagamba subhanallah where necessary wekigwanidde. Abakyala bagamba bakuba bukubi wano. Tuli benna mwete mugandi subhanallah. Kati olina okubanga okozesa method entuufu. Tulina we twasaalira eswala imaamu ne yeerabira ekyo kyogenda ku mavivi yayitawo n'agenda ku sujuudu eri fe abayimiridde ne tugamba subhanallah, ate n'atuula ne tumwongera subhanallah endala, n'ayimirira n'asoma al-Fatiha ne tugamba subhanallah endala. Okumanya nti okusaaza si kwangu. Yali atunula eno bwe byamusukkako yakyuka naga chochi. Kati kisigeze ne bayimaamu bano beerabira. Kati gwajjukiza imaamu olina okubanga bye tugenda okwogera obimanyi ng'okozesa method entuufu ey'okujjukiza imaamu ono.
omulala bwe yeerabira atwali awo n'amasuba mu kikajjo around there waliwo omuswali yali awo baatusaaza n'agenda ku maviivi nga tasomye essuula eddako luvannyuma lwa al-Fatiha. Bwe yagenda ku maviivi abantu ne bagamba subhanallah subhanallah, nenjagala bagamba eyo sunna mumuleka, naye nga siina bwe mbagamba. Ono yalimu oluwalimu kyava agamba imaamu assuula assuula. Kati ejjukiza imaamu alina okuba nga akozesa methodi entuufu ey'okujjukiza imaamu. Ekyokusatu nga kye tuliko olwaleero, ajjukiza imaamu alina okuba nga ayawula empagi ng'azimanyi, ng'ayawula kye bayita waajibaati ebikakata mu sola, ng'ayawula kye bayita sunna. Oba tuli fenna mubitegera bye njogera? Lwaki? Nanti imaamu bwe yeerabira empagi alina okudda empagi n'agituukiriza ate n'avunamu okuvunamu okw'okwerabira. Oba tuli fenna? Kati ate imaamu bw'aba nga yeerabidde empagi, tugeze n'agenda ku maviivi, empagi tugenda zikwata kati, n'agenda ku sujuudu ng'empagi y'okutama ku maviivi agyerabidde, ono amujjukiza alina okugamba subhanallah, naye n'asigala wano waggulu ng'akimanyi kye yeerabidde empagi alina okudda agituukirize. Kati kiyinza tusobola kusigala waggulu okugyawo ng'empagi ogimanyi kigyalese ki mpagi, era n'otakola nsobi. Bakubamu bakola ensobi, imaamu bw'ayitawo n'agenda bugenzi ate ono amujjukiza naye ng'ali wali wennyini, ye n'agenda awatuufu n'amugamba subhanallah. Ono imaamu ali eno esswala yo neefa. Lwaki efa? Ani ampa ansa? Imaamu yeerabidde ogenda ku maviivi, naye ngenda ku maviivi n'emugamba subhanallah, najja naye ku maviivi. Lwaki eyange efa? Naam, kwogereramu esemberedde kuba ansa. Lwansonga omuntu omukulu tawa ansa nfu, aba yeerabiddemu bwerabizi. Mumpe ansa endala. Asoose imaamu kuki? Ku maviivi. Kati abadde alina okugamba subhanallah, n'alinda imaamu n'akomawo ku maviivi, noono n'alyoka n'agenda kuki? Oba tuli fenna? Kati empagi ekukomyawo n'ogituukiriza ate n'ovunamu okuvunamu okw'okwerabira, so nga waajibaati ebikakata mu swala bikola emirimu gisobola okubeera gumu ku ebiri. Bw'okyerabira kisobola okukuzza n'okituukiriza ate n'ovunamu okuvunamu okw'okwerabira, oba n'otakomawo naye ng'ogenda kuvunamu okuvunamu okw'okwerabira. Oba tuli fenna? Mutegeera kye njogedde? Mugenda bimbuulira. Ngambye nti empagi ekukomyawo n'okuvunama n'ovunama, so nga waajibu ekola kimu ku bibiri, esobola okukomyawo n'okuvunama n'ovunama, oba obutakomawo naye n'ovunama. Abawali mutuli bulungi? Bwe tugenda ku sunna, sunna tekukomyawo ate n'okuvunama tokola ki? Oba tuli fenna? Olaba nti olina okwawula empagi ne sunna ne waajibu. Kati eddakiika entono zennyina zino mpagi zino ki? Nsaba muzikwate. Bwe mala okubawa empagi mugenda kumpa kye bayita waajibaati. Mmwe bintu byakuyambagana, nange sigenda bisomesa bw'omu. Ngenda okubawa empagi mumpe waajibaati, si bwe kiri? Bw'osanga ng'ekitabo kyonna nga kiwandiisa empagi eziwera 14 kiba kituufu. Oli bw'awandiika empagi nga zisukkamu nga ziri 16 kibeera kituufu. Lwaki? Oli asobola okukwata empagi 2 n'azigatta n'azituuma empagi etya? Naga nti okutama ku maviivi mpagi n'akomaawo. Songa omulala asobola ozaawula naga nti okutama ku maviivi mpagi n'okutebenkerako ki? Olanga bwafunye 2. Kati tofaayo ku nnamba y'empagi. Ekyo era ekibuuzo ekyo ffe tetukyakibuuza abantu nti empagi za swala ziri mmeka. Lwaki? Asobola okugamba 16 n'abeera mutuufu, oba n'agamba 14 n'abeera mutuufu, okusinziira nga bwazigasse.
zino mpaji za swala abali tayari okukwata empaji za swala tuwanike ku mukono tulabe bamaama bokka abali tayari okukwata empaji za swala ya abayina ebirabo byange muteekateeke bulungi awo tujja kuba ebirabo enkya byamaanyi inshallah taala kati zino ze bayite empaji za swala okuyimirira obuyimirizi nga bwenyimiridde eyo mpaji tuli fenna okuyimirira ki alqiyam ala alqadir ayimirira nga ayina obusobozi yenna bw'okuyimirira eyo mpaji abawalimu muzikwate your ambassadors togenda kutereeza swala okugira nga omanyi empaji omanyi wajibaati omanyi sunna era nze mbategedde feesi zonna nzikutte bwe ndi kusanga muyiganga nkuwa ngalo assalamu alaikum walaikum salam leeta empaji kivaawo mpaka gwoleesa empaji gwomanyi oba okeereye kati muzikwate mwesijja bakwata mu ngalo omuyiganga empaji ze zino wammanga okuyimirira obuyimirizi mpaji kino kyenkoze takbiira eggulawo essola eyo mpaji ekigambo allahu akbaru ekigulawo ki sinagamba okusitula mikono nze ngambye ekigambo kyonaasooka ng'otandika essola nti allahu akbaru eyo mpaji oba tuli fenna empaji eddako qiraatu alfatiha recitation of surat alfatiha okusoma alhamidu alfatiha eyo mpaji namba empaji eddako okutama ku maviivi arrukuu bowing okutama ku maviivi kuno eyo mpaji empaji eddako الطمأنينة في الركوع calmness as you bow okutebenkera ku maviivi kuli kutebenkerako nabagambye okutama ku maviivi mpaji n'okutebenkerako ki mpaji empaji endala inclining arrafu min arruku okuva ku maviivi kano kobeera ku maviivi kano kovaayo kati ekyenkola eyo mpaji mugirabye empaji eyo eyo mpaji empaji eddako الطمأنينة بعد رفع من الركوع okutebenkera ng'omaze okutamuruka n'ova ku maviivi abasiraamu awo bwe tuttira empaji eziwera ebbiri nga tusaala swala eswala yaffe neyonooneka lwaki oli agenda n'asaala eswala n'agenda ku maviivi bwaki bw'aba avaayo talina budde bwakoonoona naga sami allahu liman hamdulillah akbar n'ogamba empaji endala yaziteekawa oli angamba seeko obyogera lwakuba tonnagaggawala gwe mala ofune ku ssente olabe naawe ojja bisaalayo allahu akbar allahu alhamd ezo empaji ozitaddewa twagambye okutama ku maviivi mpaji si bwe kiri okutebenkerako mpaji okutamulukuka mpaji n'okutereera ng'omaze okutamulukuka mpaji Hudhaifa bwe yalaba omusajja ng'asaala bw'atyo nga ye bw'akutama bw'ati bw'avaayo agira bugizi bw'ati namugamba nti munzu kam tusalli hakadha omaze ebbanga ki ng'osaala bw'otyo namugamba nti 40 sana emyaka 10 mmeka namugamba nti ma sallaita tonaba kusaala sala yonna walaw mutta n'omala ofiiraawo mutta ala gairi fitr ojja kufa nga toli ku busiraamu kali wegendereze empaji zino empaji eddako prostration okuvunnama wansi mpaji n'ovunnamira ku biyungo 7 ebiyungo bimeka 7 byebiriwa ekyenyi kino with the tip of the nose n'ennyindo nga kweri abantu olwaleero tuvunnama netuteekako ekyenyi netwerabira ennyindo essala neyonooneka la salata toyina ssala liman la yusibu anfahu min al ard if your nose doesn't touch the carpet ennyindo eno erina okutuuka ku ttaka kati gwe bwovunnama bwoti allahu akbaru
awo ennyindo kweri ni mama ebeera mpanvu etya n'ogira otuloga ennyindo kweri kati ennyindo eno erina okutuukako oweze ekiyungo kino vitanga mbili ino Runyankore bukolite biganja wabo Abanyankore hiya Abanyankore muro tibeiza Nyankore tubarwa alaye Munyankore ebiganja wabirebe ebiganja ebiganja vitanga mbili ebibatu byombiriri bino byombiriri ekyenyi kimu ekibatu n'ekibatu ebyomeka bisatu magoti mbili yo 2 knees amavivi gombiriri gano amaju we call it amaju bino wa atraf alkadamain ne wansi w'obugere bw'obubiri side zombiriri wansi w'obugere ekigeza olina okubanga ebiyungo 7 biwera gwe bw'ovunama wansi n'ogira bwoti ng'olina amalala. Allahu akbar. Olwo biweze. Allahu akbar biweze. Allahu akbar biweze. Kati birina okubeera 7 olwo oba ovunamye notereza okuvunama kw'eyo empagi namba wattumaanina fi sujud n'okutebenkera mu kuvunama mpagi. Abantu abangi baagala alamatu sujud wano kati bw'avunama asigala yeekuuta kuli. Allahu akbar. Subhanallah. Eyo empagi ogizanyiramu eyo okuvunama wali mpagi. Ekyokubiri bw'oba ovunamye wali empagi eyo okugitebenkeza bulungi olina okubanga ovunama ng'akaliga akato akabuzi kasobola okuyita wano ku basajja abo gasiyamu katono. Allahu akbar. Oba tuli fenna ng'akabuzi tokola tovunama ne weesinga ng'omupiira. Allahu akbar. Ate naawe imani tesukka nnyo n'okola pressure up ng'oziyita kuvunama. Allahu akbar. Kati olina okubanga ovunama kigero. Abakyala bano bamaama mwe mukkirizibwa okuvunama ebbeere ne bwerikwata ku bisambi. Tuli fenna lwakolo Allah abakyala be yawa ebirabo by'amabeere. Ffe twalina omukyala waffe ng'alina ebbeere bw'aba atwala omwana ng'agenda ku nnimiro kulima ng'alisuula wano ku kibegabega omwana n'agenda ng'ayonka ng'ali eno eryo bbeere yannabaki. Kati otusobola mugaana nti ebbeere terikwata ku ki? Ku lw'ekikula kyabwe nsaba Allah abawejjana. Totunuulira lya munno. Buli tuli fenna okuvunama mpagi n'okutebenkerako ki mpagi ku kuvunama. Aljulusu baina sajdatain empagi endala. Aljulusu baina sajdatain sitting between the 2 prostrations okutuula mu makkati w'envunama bbiri. Okutuula mu makkati w'envunama bbiri kano kotuula bwoti kovunama n'ovaayo n'otuulamu ako kotuulamu mu makkati ng'ogenda kuddayo eyo mpagi. N'okutebenkerako tulina entuula zangeri bbiri almutarabbi'a wal iftirash. Almutarabbi'a wal iftirash. Imma entuula esooka kuba kuzinga bigere, kuba kuzinga kigere ekya kkono. I use here on the table. I use on the table down. Entuula esooka kuba kuzinga kigere kino ekya kkono bwoti n'okituulako n'osimba obugere bw'ekigere ekya ddyo. Eyo ntuula esooka. Mukitegedde bamaama? Ozinga kigere kino ekya kkono n'okituulako n'osimba obugere bw'ekigere ekya ddyo. Eyo ntuula esooka.
entuula ey'okubiri kwe kuddira ekigere ekya kkono n'okiyisa wansi w'entumbo y'okugulu okwa ddyo bwe n'otuula ku ttaka onakakitaako kini bwe n'otuula ku ttaka bw'oti nga singa okyuka ku ddyobo n'otunula wansi w'entumbo y'okugulu okwa ddyo olaba obugere bw'ekigere ekya kkono tuli fenna ezo ntuula mmeka 2 esooka kuzinga kino n'okituulako ey'okubiri kutuula ku ttaka n'ozinga ekigere ne kiyita wansi w'entumbwe bwe tulaba nga awantu wafunda nnyo nga tetulina bwe tuula awantu wafunda tukkirizibwa okutuula matiitiiri ini Luganda osimba ebigere byombiriri obugere nga butunula mu kibula n'obituulako tuli fenna olwo ng'okaluubiriddwa awantu wafunda naye entuula zino wammanga zengenda obbagamba temuzituulanga entuula esooka gye mutalina kutuula kwe kuddira ekigere n'okissa waggulu wa kinnaakyo waljuluusu alayhima bwe n'obituulako n'obizinga bw'oti ekigere ku kirala mukirabye kati gwe n'obifuula akatebe ebyo toddamu kubituulayo ensonga endala mu kutuula kwaffe attafriiku baina alkadamain waljuluusu bainahuma ala al-ard kwawula ebigere byombiriri gwe n'otuula wansi allahu akbar oba mukisobola ekyo ako kafu sobola atuwa obulungi kati okutuula mu makkati w'envuunama 2 eyo mpagi n'okutebenkerako empagi ezisigaddeyo ennya ziri mu tahiyaatu esembayo nga ze ziriwa okutuula mu tahiyaatu esembayo okutuulamu obutuuzi eyo mpagi just a mere sitting in the last sitting in the last tahiyatu mere sitting is a pillar kutuulamu obutuuzi mpagi okugisoma mpaka ku kigambo ashhadu an la ilaha eyo nayo mpagi tuli benna empagi eddako kusaaliramu nabbi sallallahu alaihi wasallam mu tahiyaatu esembayo n'omusaalira ebituufu abantu bamusaalira ebitaliiyo mu tahiyaatu eyo ekisooka bwe tuba tusoma tahiyaatu tuleme okumusaalira nga tuteekamu sayidina tuli fenna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا مجيم ekyokubiri kyolina okugjamu mugjamu ekigambo fil alamina mwali mukiwuliddeko kyekiddirira ekisembayo ekyo genda okijjemu bwoti fil alamina tumusaalira tutya اللهم صل على محمد والله bestow upon Muhammad your grace and honor وعلى آل محمد and onto the family of Muhammad كما صليت على إبراهيم as you bestowed upon إبراهيم عليه السلام وعلى آل إبراهيم and onto the family of إبراهيم إنك حميد مجيد surely you Allah you are the praiseworthy you are the great اللهم بارك على محمد والله bestow upon Muhammad your blessings وعلى آل محمد and onto the family of Muhammad كما باركت على إبراهيم as you bestowed upon Ibrahim alayhi salam wa ala ali Ibrahim and onto the family of Ibrahim innaka fil alamina mujamau innaka hamidun majid surely you Allah you are the praiseworthy you are the great okumusaalira okwo mpagi namba empagi esembayo kutola salaamu esooka eno si yakubiri eneesooka era bw'omala okutola salaamu esooka akatima ne kakola eddalu eswala oba ogimaze oluganda mulutegedde bw'omala okutola salaamu esooka ewuzu n'ekuggwako eswala oba okoze eki ogimaze naye salaamu olina okuba nga otodde salaamu entuufu wulira salaamu zetutoola enfu sooka owulire salaamu enfu zetutoola kati ngenda zibabuulira kati bwe nkubuulira salaamu enfu gye tutoola ng'ogireka salaamu enfu gye tusooka okutoola abangi kutoola salaamu nga tusiiya eyo nfu eyokubiri salaamu gye tutoola nga nfu bantu kutoola salaamu nga banyeenya omutwe assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah eyo nayo nfu
endala gye tutoola nga nfu kwe kutoola salaamu omuntu n'abanga asena amazzi mu pipa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum enayo nfu enfu endala gye tutera okutoola bantu kusitula bibegabega olina atoola salaamu n'asitula ekibegabega assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kati wasitudde kyaki salamu endala gye tutoola nga nfu rafu kaffaini okusitula ebibatu byombiriri wa darabuhuma netubikuba ala fahadhaini ku bisambi byaffe ne bibanga indiketa assalamu alaikum warahmatullah pa assalamu alaikum warahmatullah pa eriowesula byaki salaamu endala gye tutoola nga nfu be bantu okulingizaayo obulingiza nga takyuse assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah salaamu endala gye tutoola nga nfu y'omuntu okukyuka mubalaga n'akyukira ddala ne balaba n'ekifuba assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ombaka yakyusanga mutwe gwokka assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum you just turn the neck okay kati eyo mpagi mumpe wajibati bye bayita wajibati ngenda kubawaako 2 endala muzimpe esooka bye bayita wajibati mukakata mu swala transition takbira ezikujjulula zino allahu akbar muzitegedde ng'ogyeko eri yasoose zino ezikujjulula ezo ebeera wajibu number 1 lwakuba nti abantu bagyonoona agenda ayogera bulungi allahu akbar naye bw'aba ava wansi ate n'abyonoona n'oba nti yo ndala Allahu akbar katani agamba eyo transport nti bw'otakyogera bw'otyo tojja kutuuka waggulu nobadde ayogera bulungi allahu akbar naye waliwo allahu akbar eyo nayo takbira ng'endala nomulaba abantu bayononera ekigambo amiina n'amiina kyokka bakitta wano tusaba edduwa omunaa nti amin bwogenda mu sola naga nti amin bwogenda mu yatalawiya naga nti amiina bakyusakyusa ebigambo kati n'olwekyo baddu ba Allah basembedde olwaleero empagi wajibu esooka ebikakata mu sola takbiira ezikujjulula wajibu eyokubiri tahiyatu ey'omumakkati esomwa ng'osaaleraako essuka ku mmeka kati wajibaati ezisigadde endala bye bigenda okusomebwa mu mpagi nze ngenda kukola empagi mwe muteekemu wajibu si bwe kiri tuli ffenna mumugenda kuteekamu wajibu ebisomebwa mu mpagi kati nze ndi mu mpagi yakutama teekamu wajibu awo teekamu amanyi muteekemu vaibu ndi mu mpagi yakutama teekamu wajibu yogera nange mpulira eno nteekamu wajibu ate bisooke muwulire bw'obisoma ne banno byanguwa naye nabakujja wano nti obisome wekka bwe bisomere mu banno teekamu wajibu awo osobola ga subhana rabbiyal azimi n'okomaawo oba subhana rabbiyal azimi wa bihamidi byombiriri bituufu tuli benna kati gye ndi nvaayo ndi mu mpagi yakutamuluka teekamu wajibu naye mwe abakyala mujja tusinga mpulira ddala ansa ziva nnyo wano maze okutereera muteekemu wajibu olaba nti wajibaati muzimanyi kati nze ndi mu mpagi yakuvunama teekamu wajibu awo eyo wajibu ntudde mu mpagi yakutuula mu makati w'envunama 2 teekamu wajibu wangi amasanyalaze tegagenda awo
muteekamu waajibwawo rabbi gfirli kati ezo wajibaati kati njagala muzisome nga mugjeeko ebbiri ze nabawadde muzisome nga sibawa mpaji nga bwe zigoberegana muzitandikire eri Allahu akbar mujijjemu ne tahiyaatu mumakati kati muzigobereganye nga bwe ziri mwanji twasoose eriwa wajibu subhana rabbiyal azim bwezigobere nga bweziri tugende tutandike tugende kweddako sami Allahu liman hamda tugende kweddako rabbana tuddeko endala eddako esembayo zizo mudde temunategeera kibuuzo mudde muzireete wezitandikira tugende kati muvuddeyo mulimu mpaji endala leeta endala eryawo sami Allahu liman hamda oteredde leeta wajibu eryawo leeta eri wansi wali leeta eri mumakati w'envuna mabbiri kati leeta esembayo si eyo kale kati ebisigadde byonna eddakiika nsigaze ebbiri oba emu esigadde zonna tuziteeke mu sunna oba tuli fenna tusomye empaji ne tulaba wajibaati kati ebisigadde tubiteeke mu sunna bwe mbibagamba mujja bitabula nzibabuulire sunna mbabuulire ku sunna entonotono wano aya zino sunna okusitula emikono gyombiriri sunna tuli benna okusoogwa ddyo ku gwa kkono sunna engeri bbiri zokka nze zemmanyi sigambye zezo zokka naye nze zemmanyi ez'okussa omukono omulala ku gunnaagwo imma oddira ekibatu n'okiteeka ku kirala bwoti over the other oba n'okwata ekisekeseke tuli benna eno sigimanyi eyo sinnagimanyi eyo sigimanyi kati okusoogwa ddyo ku gwa kkono oba bwoti eyo sunna okugissa gyombiriri ku kifuba kyo bw'osoogwa ddyo ku gwa kkono n'ossa ku kifuba kyo nayo sunna kati gwe singa osogwa ddyo ku gwa kkono n'ossa wano naye ne tusanga nga luno lubuto ofuna empeera ez'okusogwa ddyo ku gwa kkono naye z'ekifuba tofuna kati olwaleero tugende okuva wano ng'obuuziza neyibbawo nti ekifuba kyange kiriwa bwinza ogw'ekifuba tekijjukira we kiri ate naawe singa osogwa ddyo ku gwa kkono n'ogissa wano ne tusanga nga wano bulago naawe tofuna ndaba waliwo alaga munne ekifuba ntitandikira wano ekyo ekifuba ekyo ekyo ekifuba kati okugissaako kifuba sunna okutunula woovunamira ezo mbawaki bannaye mbawa sunna okutunula woovunamira eyo sunna okusoma edduwa eggulawo essola eyo sunna okugamba nti amin eyo sunna okusoma essuula yonna luvannyuma lwa alfatiha eyo sunna okusoma mu lwatu mu sswala ez'olwatu eyo sunna okusoma mu kyama mu sswala ez'ekyama eyo sunna okuyimpaya ku magaribi ne ishaayi eyo sunna okuwanvuya ku subuhi eyo sunna oba muziwulira okuwumulamu ng'oyambuka waggulu eyo sunna kano k'owumulamu ng'ova wansi n'osooka otuulamu n'olyoka ogenda eyo sunna n'otava wansi ng'alimu omutayimbwa Allah ako k'owumulamu ako ebeera sunna kati ezo sunna But I want to make my summary. Inshallah ta'ala. This is the summary. Natandise ngamba nti anasala swala yenna abenga amanye empaji amanyi wajibat ne sunna kino kyembaddeko obwedda
nti kati omuntu yenna bwe yeerabira empagi ne weerabira empagi okomawo empagi n'ogituukiriza ate n'ovunamu okuvunamu okwokukola ki okwokwerabira tugeze neerabidde empagi y'okutama ku maviivi nengenda ku sujudu bwenzijukira ne bagamba subhanallah nkomawo nengenda ku maviivi oba tuli fenna bwe neerabira waajibu nsobola okudda oba obutadda dirwe nkomawo singa mba sinayingira mu mpagi engaana okudda oba tuli fenna singa omuntu neerabira tahiyaato ey'omu makka kitwagambye ewajibu nensituka mba naakatuuka wano bwe nti ne bagamba subhanallah awo nsobola okudda lwakuba sinayingira mu mpagi y'okuyimirira oba tuli fenna ne bagamba subhanallah awo nkomawo ekitegeza bwonzijukiza nga ndi imaamu wo ng'olaba ntuuse wano gamba subhanallah naye sigalawo ng'otudde lwakuba ngenda kudda songa bw'ondaba ng'amaze okuyimirira neesimbye bwantoogo mu mpagi endala awo gamba subhanallah ongoberere lwa nsonga sigenda kudda ate lwaki ongamba subhanallah nga sigenda kudda nsobole okujjukira bwe mba amaliriza essola yange nvunama mmeka ngenda kudda singa mba sinayingira mpagi sigenda kudda singa mba amaze okuyingira empagi tuli fenna waliwo nno okwerabira waajibu ne sigisoma naye nenzijukira nga sinnaba kuvaawo ekyo kimu oba nsobola okwerabira awali waajibu nensomerawo ekitali kyawo awo nsobola okuvunama oba butavunnama kasita nzijukira nga nkyaliwo nensoma ekituufu nziramu bwe nzijukira nensoma ekituufu nga nasoose kusoma kifu awo nsobola okuvunama obutakola ki obutavunnama tugeze kalkiraatu fi ruku ngenze ku maviivi allahu akbaru ebirowoozo ne bigenda neneerabira nensomerawo byensanze bisimuka allahumma amutu wa ahya ninga eno yatulo kati nenzukira nensoma entuufu subhana rabbi alazim naye nga sinavaawo thumma yaati bishaiin mashru oluvannyuma nendeeta ekituufu kyawo awo nsobola okuvuna obutakola ki nsobola okuba nga mbadde nvaayo nti allahu akbar sama allahu liman hamda nasoose kitali kyawo naye nemala nendeeta ekituufu awo nsobola okuvunama obutakola ki obutavunnama oba tuli fenna. And lastly, omuntu yenna bwe weerabira sunna ne bakujjukiza oba n'ojjukira togenda kudda ate togenda okuvunama kw'okwerabira. Tugeze natandise okusaala neneerabira okusitula emikono tuze nenjira bugizi bwendi kati ntandise okusaala nenzuga saasitudde emikono awasooka tewali kuvunama kwakwerabira. Twasaalirawo nansanaawo abamanyi e Kampala omuvubuka naatutawaanya esswala yonna nga buli we tusitukaga subhanallah bwe twamala esswala imaamu n'ambuuza ani obwedde agamba subhanallah oli yali amanyi n'Oluwarabu yayogera mu Luwarabu naga nti ana nanga ki lwaki obadde ogaa subhanallah naga saalabye mikono ng'ositula kali emikono gigwa mu sunna abadde talina mumutawaanya lwaki gigwa mu sunna eri kyena bagambye nti imaamu bwe yeerabira okusoma essuula eddako oluvannyuma lwa Al-Fatiha abantu bamulemerako subhanallah nenjagala obagambe eyo sunna mumuleke lwaki eyo sunna ne bwe munamugamba tagenda kuvunnama sunna tujjukiza imaamu mu sunna gye tumanyi nti asobola okutereeza wali wennyini mu swala nga sunna ki ng'ey'okusoma lwatu mu swala y'ekyama tulibena imaamu azze mu dhuhuri alhamdulillahi rabbil alamin muli baddembe muga subhanallah
atawo tetusoma tumugambe subhanallah arekebeshe edobozi liddeko wansi. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa kathara min amthalikum. Eddakiika zange ziweddeyo njagala mukkirize nkomaawo naye tusaba tuyigirize sola. Tusaba Allah tuyigirize sola. Nze nagamba abantu Allah nansobozesa n'ensaala y'eswaleegi emunga efaanana eya nnabbi ndiba mmaze. Kati kakati otusomesa byaki nga nabo bikyakulemye? Tugezaagezaako ffenna twagala tuyige. Bana eswala okusaala eswala emu yokka ng'efaanana ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam oliba owangudde. There is no forgery in salah. Tewali kugetta. Bale eswala tekyaliko kugetta. Eswala egenda tusallu kama raaitumuni usalli. Abange musaale nga bwe nagisaala. Musaale nga bwe nagisaala bamaama. Tolina gw'osaalira. Nali nsomesaako abantu ne mbagamba ku migaso gya swala. Ne mbagamba nti omuntu yenna asaala eswala tagenda kwavuwala. Uzobola kwavuwala ng'osaala. Katuulira sheitaani nga bw'esobola okulimba awo w'otudde nti nga nsaala naye nga ndi bubi. Kati ate wandibadde bubi nnyo singa tosaala. Bana abali obubi nnyo weebali. Mwenza okulowooza oli bubi naye waliwo abali bubi. Nga bw'olowooza bw'olaba abagagga nabo tebali ku levo y'emu. Tuli benna. Nze nagenda ku eyo ne nkyalirako omugagga omu. Naye nkakasa nti waliwo abantu abalina ssente zitenkana za bannaabwe. Natuuka wali n'anyaniriza ng'asanyuse nnyo. Seekazze tuulaawo ne ntuula n'alagira mumusiikire amagi asatu. Ne bagasiika amagi supiidi awo ne bandeetera amagi nga galiko ne kacaayi. Mba ntandise okunywa kacaayi kapuusi kakapa ne katandika okunsumbwa ne kayita mu magulu. N'alagira ekiragiro kye kimu abange musiikire kapa amagi asatu. Gwe abantu balina sente ekiragiro kye yakozesa ndagira bansiikira amagi kye yakozesa basiikire kapa. Naga gwe mmezi siikira kapa amagi. Olaba abagagga saba Mungu abawe sente. Obulamu butali mu sente bubi. Bana abeeno temumiinisa ku kye sente. Tusaba Allah abawe sente. Eri ewaffe bw'oyogera sente bamiinisa nnyo. Oba bwasookera eri obwavu. Tusaba Allah abawe sente. Ozimanyi nti abantu bakoowa naga nti nze namiinisa seeka naye nkaddiye sinaziraba. Sigala ng'omiinisa. Ajja zifuna. Baasiikira kapa amagi n'etandika okuliira wano wendi. Yalyako katono n'egaleka n'egenda. Nze nengamalako bulungi. Kati nemugamba nti egaleseeko amagi. Naga nti ago yagamanyiira. Kitegeeza nze ataagamanyiira. Nze nagasaanyaawo. Tusaba Allah abawe sente nga musobola okugula ku Apple mugimanyi nga musobola okugula ki Apple. Mwe mulowooza buli muntu agula Apple? Mulowooza buli omu agula Apple? Kiri Allah akuwa buwi sente n'otuuka ku level ya kugula Apple ya 100,000. Otuuka ku supermarket wali n'ogibuuza nti Apple yammeka nti 15,000 n'ositagafuruza n'ogasitagafullah bagala fuuka babbi sigula mufene. Kambive nako bijja banyiiza naye tusaba Allah atuwe sente. Nze nagamba abantu wallahi sente bwe zirabika ne bino bye mulaba ebyentondo tebibeerawo mu maka. Twagenda n'omusajja mukwano gwange tusemberedde tunaatera okutuuka ewuwe tunyumya bulungi tuseka n'alonda akapapula akabeeramu omunnyo mu kkubo. Tusemberedde ewuwe nga wali n'atandika okusindika bw'ati ng'alinga anoonyamu omunnyo aguzza mu nsonda. Bwe twatuuka waka n'ayita mukyala we, we mama gundi gwagudu. Mukyala najja olaba mulekamu omunnyo nga gukyalimu. Omukyala namugamba nti ako si kaffe, akaffe kaakadeede tekali na kaabwe. Sente bwe zibula zikufuula mulalu.
tambula weeyogera ko ronda popula bwa munnyo saba Allah atuwe sente ya rabbi naffe tunaabeko ku sabuna olwo ndi muddu wa maliriza naffe tunaabeko ku sabuna anaaba mumuloza buli omwana aba ku sabuna anaaba tagulika muntu abeerawo n'ekitole kya sabuni kimu kikuuta siripa asiimula ennyumba n'akisaba taata ali mu kigo naga mukiweereze eno nekyetooloola enju yonna should a stubborn boy misplace it omwana singa akisuula waka wonna ne watabuka mu bigendo baleetera ssente waka kusaala sola era gwe bwolawo obwavu nga bubaluma nga musajjawo tasaala mugamba nti otutta genda osaale thalathatun bantu bamiteeko esatu dhaminun ala Allah they are so close to Allah they are near to Allah they are under the blessings of Allah in asha bwe bawangaala ruzika Allah ng'abawa ssente wa in mata bwe bafa adkhalahu Allahu aljanna Allah abayingiza ejjana naye mwabo yagaa nti warrajulun n'omusajja yenna kharaja min baytihi anafuluma mu nnyumba ye ila almasjidi n'agenda eri omuzigiti lissalatu aljamaa ng'agenze kusaala الصلاة يا جماعة هو ضامن على الله إن عاش رزقا وإن مات أدخله الله الجنة اللهم اجعلنا منهم oyo omuntu oyo Allah muwejjana omuntu oyo Allah muwa ssente musaale essola mujja kuwulira obulamu nga butambula bulungi musaale essola Allah atuteebesa ebituufu nga bye tukola tuteeba bituufu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala let this one be our turning point okuba nti omuntu yenna ava wano olwaleero ng'asobola okwagala okusaala essala wa'amma bw'otasaala essala obulamu bubi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi w'ekitiibwa awanidde emyoyo gyaffe tukusaba Allah otugaggawaze ne halaali otwewaze haramu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba otugezesezza otugezese n'ebigezo ebitono tusaba Allah tutubinnika binene bye tutasobola abakyala n'abaami bazze wano nga bazze kutegeera eddiini ya Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obagabirire obaliise obanywese ayi Allah tukusaba abaavu mufe otugaggawaze abakyala abatannaba kufuna ku baana ayi Allah gw'olina amawanika g'abaana oyina abaana b'obulenzi n'ab'obuwala tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawokuzadde abayina b'obuwala bokka batabikiremu ab'obulenzi abayina b'obulenzi bokka batabikiremu ab'obuwala tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde mufe obajjanjabe n'obujjanjabi bwo obujjanjabi butasobola kubalekera bulumi bonna ayi Allah abali mu makomera ag'olina ebisumuluzo by'amakomera byonna tusaba Allah obaggulire badde eri abantu baabwe atayingira nk'okukomera ng'ali wano tusaba Allah omutaasa ekkomera eyali alingiddeko tusaba Allah omutaasa okudda mu kkomera ayi Allah abakyayina embeera ebanakuwaza nga bali mu nnyumba zabupangisa ayi Allah gw'olina amawanika g'amayumba basobozese bonna bazimbe ku mayumba amalungi ayi Allah tukusaba nga tukwegayirira abatalina bakyala bawa abakyala balongoofu abakyala batalina baami bawa abaami abalongoofu ayi Allah tukusaba bw'oba otuuse tutwale nga tuli bakkiriza tutaase enfe ey'omutawaana ey'obulumi okufiira mu mazzi okuliibwa ensolo okufa essasi okufa accident n'ebigwa mu koowa eryo tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tukwegayirira ekifo kyaffe kino kifuule nga kya mirembe nasaluka an tajal hadhihi almakanu amina mutma'inna rihaan wajal ahlaha muslimina mu'minin alladhina yarifuna huquq Allah walladhina yarifuna makadahum fi hadha almahn nas'aluka an tarzuqhum birizqin halalan tayyiba wa an tarzuqhum biawladin salihin alladhina yarifuna huquq Allah walladhina yarifuna makadahum fi hadha almahn subhana rabbika rabbil izzati amma